po jako akawuwo. Ebintu bingi nnyo bye nafiirwa ku kibanja ekyo naye kati akakanyadde nti kirinaako bwannannyini. Endolito zino zibadde zitutte emyaka 10 nga ziri mu kkooti era we twogerera ng'omulamuzi wa kkooti enkulu Henry Kaweesa yakatyemudde nti ttaka lino eriwezaako yiika 55 nga lisangibwa ku kyalo Busukuma mu munisipali y'e Nansana lya mugagga Moses Kalungi era nga kino olwagudde matu g'omugagga ono yatandikiddewo okugoba abatuuze abawangalira ku ttaka lino bo kye bagamba nti tebafunye bwenkanya ng'ab'ebibanja. Banzaala 1992 nenyinako bakulu bange mama wange wali taata yafa kuba yajjanga amuwoninga enkiiko zaatuulanga wano amugamba nja kukutta mukama n'amumujjako tetumanyi ki naye taata yalwalira emyezi 3 n'afa. Kalungi yansanga emanga wali nga nima nga noonyeza abaana bange ekyokulya yajja n'abasirikale 2 ku poliisi yawana e Busukuma kwasijja kubba naye mukulu oyo era kati najjamu n'obuvune mu Lubirizi naye n'omusango gwange gwafiira Kasangati. Wakayumba ku wano sikwetaagawo bwatyo buyaŋŋamba naye taata wange nsaba siina gye ndagana baana nze nakoma ddaba ze mu nsi taliimu siina buddukiro nga bwondaba bwe nti bwenfaanana taata. Embeera eno yeetanudde minisita omubeezi ow'eby'ettaka Honorable Dr. Sam Mayanja okuyingira mu nsonga zino n'ekigendererwa ekyokumalawo obutali bwenkanya ku ttaka lino. Minisita Mayanja asoose kusomesa abatuuze b'e Busukuma amateeka g'eby'ettaka amaggya omukulembeze w'eggwanga ge yakassaako omukono wabula ng'ono yeewuunyiza ate olw'abasirikale ba poliisi abamanyi amateeka okuwa abagagga abagobaganya abantu ku ttaka obukuumi. Ngeri ki eri wano neeraba ne bajja ne bakuba abantu ne beekuya olinaga nti ye ali waggulu amateeka. Kakati nga polisi ya wano bwegamba nti no eri waggulu waani Kalungi yali waggulu wa polisi. Olwaleero lwekini nze nja kukola complaint nga njiyisa mu RDC kubanga RDC ye representative wani wa president. Nja kuwandiika officially nga kulwa abatuuze wano nkola complaint kuba polisi ekola complaint. Nalongo Sebaggala nga y'omu ku batuuze abamaze emyaka egisoba mu 50 ku ttaka lino y'omu ku batuuze abasoba mu 300 abasula ku Tebuukye olw'okugobaganyizibwa ku bibanja era ng'ono yakulembeddemu batuuze banne okutegeeza minisita ng'omugagga Kalungi bw'azza abatigomya nga yatuuka n'okusindika abantu bamenye ennyumba zaabwe ssaako n'okutema ebirime byabwe era nga n'okulima ku bibanja byabwe tebakyaganyizibwa nga n'ekyokulya mu kiseera kino bawammanta kiwammante. Era obusuulu obuba bwakyankalana mu lutalo n'ensigaza obusuulu 2 nga tukomyeyo mu lutalo nabusangana mu lukubo nga tubisasisa ennyumba yonna nendabamu obusuulu obwo n'endagaano emu. Kati ono wavaawo nti mwe mukomeeri era mukomeeri tamike nga tatuvunana tukubanga ono tetuzimbye ebyo twali tetuyinza kuzimba kyemmanga ne tutunula ekyengulu twazimba kyengulu era nasanga bazazimbye ng'azimbye ekyengulu ng'eno tulimirayo buli bizibu kwaliko ebikajjo byaffe bingi nnyo. Bano minisita Mayanja abagumizza era n'ategeeza nti wadde kkooti yasazeewo tebagenda kugobaganyizibwa ku bibanja byabwe nga n'omulamuzi wakubitebya ng'amateeka bwe galagira ssaako okulagira omugagga Moses Kalungi okukwatibwa ate ng'alina n'okuliyirira abatuuze bazayonoonera ebintu byabwe. Alina okusasula ebintu by'abantu abo bonna bye boogedde era bajja biwandiika bulungi. Buwandiike bwange wengenda okubulya RDC nja bagamba abatuuze awandiike bulungi byonna anti wuyo agambye nti ye mugagga waggulu nnyo abisasule oluvannyuma ate naye amateeka mukole naye mu kkooti bw'aba ddala nga yeyamenya nga amateeka n'obujulizi bumukwata ajja kumalayo emyaka gy'anamala eruzira. RDC w'e Nansana Nsubuga Shafiiki aliko by'annyonnyodde ku nsonga z'ettaka lino era ng'ono oluvannyuma ayogeddeko n'omugagga Moses Kalungi ku lukomo lw'essimu era nga bw'ati bw'amuzzeemu. Ettaka twaliwangudde nalolabe n'amaka gaabwe gye bava okubba ettaka. Kyembadde nkugamba ekyekkooti tukyogedde. Era tewolaba nga tuwalawo kwe tuliwumbye kubanga bonna balina amaka gaabwe b'owolereza. Abantu bwe twagubye ku ttaka balina ewaabwe tebasula okujja ku Kavulu balinako ennyumba. Abalala
kati njagala kutegeeza basala okujja ewange kibula njala byonna bijembikulage olyawo ku ttaka security weeri no problem bantu balina kye bayinza kukolawo weeri ne security weeri nga wabeerawo omuntu atwataakinga onotubanze sirina mu sirikale yenna onkubidde mbadde nva mu kkooti nkugambye tekisoboka ssebo ekyokwataakinga mu maaso gange ndi Sarah Nandawula ne Doreen Nambiru ku lwa ABS Television. Ebwannannyini bw'ettaka tebuli disputed naye ku ttaka constitution egamba katundu 137 ti ku ttaka eryo kuliko ow'ekibanja era kalaga bulungi ti ettaka eryo lyetegeeza lya 1 mile freehold ya leasehold agende n'ekyapa kye